Dr. Proper shifiditi Bakanyene tobuzi Lideri ngambia nsimbe Mutima kwa kubuza nti Dr. Proper yali celebrity wakabi. Esebo. Toli mukadde mu myaka nti oba wasimuka. Ate erabika bulungi obadde wabulirawa. Mbadde ndi jendi nga nina byenkwasaganya mirimu emirala. Ndi musajja abadde ma business amalala, business z'amataka. Naye just nti ebintu byantabuseeko ko ne bikola ki ne binkyukiramu awo depression n'empamba nnyo obimanyi tebiggwamu nakolamu the wrong deals awo sente yange neegendera ddala ebyaddala nze bompita omulambo olumya abantu bange nakulumya nze but namaze neneebuuza ddala ndi mulambo. Of course tobera atera bakulaba ng'otambula kiba kiprovinga ye wrong nti gwe yayita omulamba it is well nze mutima gwange tegutereka bucha n'omuyimbi yavuddeyo n'agamba Proper malimba mugagga naye muyimbi gwe mwansasulanga bubenga mumpe emitwalo 3 kwena mu bandi yammwe nawe bakimanyi teziga namwe mukimanyi era mu akakodyo kalinze neme kugaggawala neme kuyimba naye kiryoke nze sitereka bukyayi mmanyi aboogera bye boogera temubawa budde kubanga kikyamazima singa mbadde ndi mubi mwandibadde mwena bye mummanyiiko omuntu yenna nga mukyamu banga musobya waliwo emitendera mwe bayita okumujajinga oba okumubonereza nga poliisi ya Uganda. I've not been in any of that. Nti nina gwe nakosa nina empisa embi oba abantu alako mukomera olwa kino na kino. Uganda yandibadde ekimanyi. Kitegeeza I'm a responsible citizen with a sound mind ndi sober ekimala ndozero nsanze ndi sober. Simanyi sina bakebera muntu ali. Yeah, kugamba waliwo yandabye nga nywa akacupa kanga akabia. Nebo banga ogenze wakatonda nga omwagala nnyo tosobola obugugu bwonna kubwetikula mulundi gumu nange nina bye nnwana nabyo ng'omuntu bwe mba nali nywa kurete ne nywayo ecupa emu. Actually this was advised to me by a doctor nangamba don't quit mulundi ki tokita mulundi gumu genda ng'osala kati ndi ku level ya cupa emu which is not bad. Yeah. Okay. Time jatuka ne chupa veo. Era mu banga tonera nja kuba na time ndale tukoloko. Zaffe. Manyi mufiirwa omanyi nti abayimbi banji bali eyo nga balina erinnya. Naye nga bwe bafiirwa bwe banembaga bakuwa budget to contributinga. Ojja buzi present yo ku presence kuvimba mwawo. Naye nga ate towaddeeyo. Embeera eyo abali eyo ba celebrity si bayimbi bokka mukimanyi. Nti mu family zaffe ate ffe tusembayo okuwaayo. Lwansonga nti tetuvuddeeyo kwogera mazima gaffe n'osigaza erinnya nze nzikiriza nti erinnya bwe libulako ebikolwa kifuuka ekisiraani. Kati nze saagala linnya lyange kufuuka kisiraani nti abaana ba gundi naye ng'ate naggwamu n'enzigwerayo ddala bannaye temunkomerera just munsaasi ebyantabukako ndi muntu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Itambaniriza era ne mbabuuzaako amakya lunaku olwaleero najje musize okwanga mutugoberera andi wano wayitawo Kiwatule tuli Kiwatule ewa saloni emu kuzisinga okusiba abayimbi enviiri ezakabi eziriko wensanze serebu wammwe Dr. Proper ono emboozi tunyumiza mpanvu nnyo ate nange nyongeddeko kakasa by the way tekiba kirungi kuyajinga muntu nga tomutuuseeko naye bw'omala otuuka otegeera ekituufu ekibadde kyogerwa pasa bugemba akayimba ako yakayimbako
tibabagamba ngewagundi bali abantu naye yamala tuukayo nga tebabalya bo namanya nti bino byali peregesi palapasa. So Dr. Proper nange musanze ng'omuntu naye nange nsobola okubasabanga mmwe mumwagale mumwerokaminge si muyimbi mupya mumumanyi ate nga music wali kubanga waliwo okubanga omuntu abeesibako bwesibi obanga abasibako ekintu ekitajja naye music wali just akayemba kamu n'enkadde zennyini ezazizemu ne zefuuka hit buli wookebera social media buli wamu. So bambi tumwagale tumubeereremu baba alina ebyamusobako abasabi ye abeetondedde ate namwe era si mmwe Katonda okujajinga nawe oyinza okujajinga omuntu nga naawe olina ebitatambula bulungi. So otubanga fena tuli mu mbeera ya kusobya na kutereeza kusobya na kutereeza katukirize nti yatereezeza obulamu bweyongereyo endongo enyume nawe mwavu Dr. Proper. Dr. Proper n'abadde aludde nga takyalabika ku scene. Era abayinza okubanga bamanyi ebikwatagana ku Dr. Proper oyinza okubanga olina byadda naye biri current nga tolina kyomanyi. Abamu waliwo yagamba nti Dr. Proper namulabako n'omuyimbi gwe bayitanga yangambye Ronnie Banton. Yes, Ronnie Banton. Yangambye Dr. Proper bali basajja bagagga yalinako n'omukazi omuzungu gwe ng'omumanyi. Anyway tuline Dr. Proper. Soko tubuzeeko Dr. Proper. Bobo genda ranchiri na funo mulala bobo nchayo chatule nange kankomyo kwegulanga. That's my signature song. Abantu yandeta mbagala nnyo bantu bange Uganda ona musinzirira Bulaya everywhere. One thing I know for sure muzemu ne munda go kwagala munda z'omukwano ndabika nze nalina ba disappointing okubaddukako but I'm so humbled okubanga nkomyewo mu ndongo nga ntandise kikwasaganya buto era olaba n'omukulu Bukki naye ali mukunkwatamu wano kyakabi nnyo. So omuntu ayinza okubuuza nti Dr. Proper yali celebrity wakabi toli mukadde mu myaka nti oba wasiimuuka ate era olabika bulungi obadde wabulirawa? Mbadde gyendi nga nina byenkwasaganya mu mirimu emirala ndi musajja abadde mu business amalala business z'amataka naye just nti ebintu byantabuseekoko ne bikola ki ne binkyukiramu awo depression n'empamba nnyo obimanyi tebiggwamu nakolamu zi wrong deals awo sente yange neegendera ddala ebyaddala. The reason lwaki nasooka nenkolako emirimu emirala kubanga endongo ya bbeeyi regardless ne bwe mba nnyimba nnyo ekisooka tetwalina copyright mu butaba na copyright yaliwo naye nga by the way abantu balooza copyright tebaddeewo but copyright ebaddewo naye enforcement nga teriiwo n'ennongoosereza nga yeetaaga okukolebwa. So nali nkolera mu mbeera nga nteekamu nnyo naye ng'ate nfuna kitono nnyo nempulira nga abaana bakula obuvunaanyizibwa bweyongera basically nensooka nenga nsooka enkiwummulemu kyali kizibu kyaku sustaininga because of the things ebikyetoolodde. There was a lot of input nga ate nzija mu kitono nenzirako ebbali nkwasaganya emirimu emirala bwe neetereza nkomewo naye ngenza okulaba okwetereza tekutuuka ng'ate obulumi bwo bwaddala tebuggwa. So neŋŋamba nedda kankubire omulanga abantu bategeere nti muganda waabwe gyali eyo obulumi abulina n'endongo agirina naye tewali kiddako olwa nsonga nti akasente sikalina. Kyangu okudda engulu naddala omuyimbi ng'obadde wasooka n'ozikiza endongo? Abantu bandaze nti kisoboka kubanga era bwe nkomyewo mu ndongo banyaniriza. People have showed me love sibola kukijjako maaso. Nakati kuno ndi ku live abantu kwe bali bagiraba nze sikola sibimanyi ebya digital but I'm learning in the process. Mpola mwabererawo tebyaliwo bwagenda ngebulaya ng'obisangayo internet ngebeerako 24/7 but n'akasente kati bantu bameka abalina smartphone on average si bangi mu Uganda. Abantu abasobola okumanya okuyiga kati olaba age bracket yaffe me I'm 40 years plus. If I'm 40 years plus abantu abagwa mu eyo age bracket yange tebasobola kubanga babimanyenga abaana abato babitegedde. Gana maka mwende ga mwannyinaze abaana be bonna babeera kuki baba kuzi smartphone baba kuzi gadgets okitegeera. So basically kyakitiibwa okubanga ate twembracinze na kino. I need this light. So obadde omaze bbanga ki ng'oli out of scene? Myaka 7 nga siyimba. Myaka 7. It sounds abnormal but that is the truth.
but kyennenyumirizamu kiri kimu nti ennyimba ze nayimba edda ziri myaka 15 okudde mabega abantu ate bamanja kati and abantu bayimba kigambo ku kigambo kikitiibwa Katonda yakikola nemba nga nasobodde n'okudda oluyimba lumu ne lukolerawo nga nakatuuka nakakoma oluyimba ne lwambuka kitiibwa sinze mbikola Katonda yaba akirese. So waleka hit lwasembe yali hit nakoma okuyimba nga nyimbya album ya Musama we Kampala. Ndi Musama we Kampala nange netya zindi mu byonoonya lwakola koko nyumvimbano wange yajane mikisa izo nyimba zakola abantu bazagala. Yaman bw'otunuulira age bracket y'abayimbi be wayimba nabo n'abaliwo sawa zino oyinza ogamba nti be wali nabo batandise ogenda mu retirement mpola naye waliwo abakulabika ewa Fangon Soldier kiki lwaki wagenze wa Alien Skin? Alien bwe yalabye nga ndajana yankubidde setuteyo oyo musajja waddala yankute simu nankubira nabadde nva ku kyemisana ne mwami Musuuza Kenzo yampita ku Idi big up my brother president wa music wa Uganda yampita ku kyemisana nembe nali nvaayo bwenti then omukulu naye nankubira yankubira ne mugamba nkyali wano muzima kindye naye kankuyitemu ne muyitamu nanteeka ku live right away beyanteeka ku live eyo yali milestone nene nnyo gyendi nti yadumira ekibinja kya Fango n'abagamba mwagale muganda wange ono nga nange bwe munjagala live ne bazituulamu misinde nnyo oluyimba ne lwambuka. So agenda kuwayo collabo twaji recordings magikoze yesewa ogenda kuona mayimbi abalovers okyagenda kubeera naye? Usually this is what I do. Ndi muntu si wa mikwano mingi nnyo yadde mu mbeera eno nkiyize nti emikwano kikulu nnyo nalinga setanira nnyo kubeera nnyo mu bantu bangi ndowooza yenna ekyayomulimu bwete bwe yalinga etu awo wenyini waliwo abagamba nti Dr. Proper yematira muganda wange gwe nga bwonkubidde sematidde ndo abakulaba ebiseera tewali nedda omuntu akujajinga nga takuliraana. Nze mu comment section buli agamba nepanka bwogenda mu comment section zonna nga buli anjogeddeko ekibi you will not see nti balina empisa embize bamumanyiiko ate ekyo nkyebaliza Katonda. Abantu bansiima busiimi ne bagaba Proper weebale wano wanyambako wano nasula kati abadde okwagambe namusuzanga yakeewange ebimu nabyerabira. So how do you feel abantu be wayamba musically ebyabulijjo economically kusula n'ebirala nga gwolinga backslidings nga tewali akuwadde mukono? Siyamba muntu nga nina kyemusuubiramu nesanga nga nkikoze olumu simanya nakuyemanya nti omuntu kyemukoledde kye bayita okuyamba. Kati for example bwe mba ngenda kulya nga ndina omuntu gwe mmanyi fena tulya bwe zibaamu sente mba simanyi oba walidde oba enjala ekuluma oba tekuluma okitegeera but when you sit and eat nze kyenzikiriza nti emmere eba tetamiiza so nze mba nkikoze nga simanyi waliwo omukyala yankubidde era mukuŋŋumya nagamba wansanga musumba nagamba olina olunaku lwe wajja ku kyaki nompa $5,000 nagamba dokita nali sirinaamu nga n'abaninaanye tebanyambye tebamanyi nti sirinaamu ne mugamba nedda nze ku mutima nakiwulira nti nkoze eki nti weetaaga akasente ako kuba nali nkalina ate ekirala abantu kye bagamba nti Proper mugagga Proper si mugagga Proper yalina mutima mugagga era we mbadde ngenda okujja ko someone yabadde ngamba nti naye Dr. Proper mugagga nagamba balinako studio ne Ron Banton studio yali ya Ron Banton teyali yange bangamba mwagulako olusozi ziti munyenga side walo gye mwagula olusozi ne muteekayo amakanga g'amaanyi wagenanga ebulayi ebivulungo obikuba kati oli takkiriza nti waddayo wansi. Kati papa ebintu bya ssente omuntu eka asobola okujeregera ssente iyo yatakolanga ku ssente oba atakola kuba ne bobaneka business akasinga obutono you know what money is osobola okwambuka osobola okukka kati ekisinga obukulu sikwe kugwa kwange ekisinga obukulu bwengwa nnyimuka ntya how do I rise up after the downfall amadaala waliwo agaaliwo ne gavaawo kati nga nina okwepangapanga amadaala ago gaddewo. Yes sir. Actually waliwo yampadde amawulire amalungi ayiye ku ggwe yagambye wamuwako ebyuma bya live band
cameras live band kati nze nkugambye nti waliwo ne bennakolera ebintu nze nga sibijjukira wamuwangako n'abitwala n'akozesa oyo ye naye mukwano gwali eyo mu cover kati gwe kyolina omumanya nkoze ebintu bingi ebyekisa kuba nange bw'otunuulira okukula kwange omwana ataakula nga alina biological family nakula nga nange nyambiddwako buyambibwa nakula nga abantu baundaze ekisa nakulira mu kisa kuba aba Katonda ayita mu muntu omulala omuntu oyo naye nakukolera ebyekisa so nakula nga nkimanyi nti okuextendinga omukono ogwo okumulala kyakitiibwa naye nga tolina kyosuubira mu muntu oyo so nebaza nti waliwo akikugambye nga nze sinze nkyogedde era bwe mbeera ku media tewali kintu kyenjogeddeko nga nina gwe ngamba gwe nkukulumira tigundi wampisa bubi gundi wankola bwoti oba gwe gundi nakuyamba tewanyamba nedda buli gwe nawa kye namuwa nakimuwa kuba nali nkiwulira ku mutima tewali kintu kye nakolanga nkyalina kye nkyagalamu ekirala ondaze nti abantu bakulaze positively bakwaniriza naye abayimbi bano kozi tukimanyi waliwo abayimbi bateekawo enzikiza ate era ne mu bayimbi bannammwe era gyebiri babyogera how is it abayimbi bakuwelcome means apart from Alien Skin naye abayimbi tugeze oba abakalibayo abo abaliwo mu biseera byo kati nze kyenzikiriza nti enkola ya Katonda there is a reason for season always omuntu bw'aba tannaba kujja gy'oli era lwali kusanga mu budde obutuufu eriba season y'ekyo waliwo abampadde zikolabo waliwo abambuuzizzaako nga bayimbi bannange waliwo abanzizizaamu amaanyi kati for example Mickey yankubira ne twogera like 30 minutes he gave me his time and a word of wisdom n'ayogera nange n'amala nannoonyaako bangi bazze bannoonyaako bayimbi bannange waliwo n'abali bize nabo nga balina bye bayitamu osanga ebisinga n'ebyange aye naye tosobola kumunenya lwaki tannakutuukirira kuba siteeka omuntu asobola okubeera eyo nga lwoli musanga n'agamba nti proper wanisa ekivvulu bwe ndifuna promota oli n'agamba proper bwewanika ekivvulu nze nja kuyimbirako so tosobola kunenya muntu abatannaba ku reaching out bapromoters bo bali batya bali positive oba I've not talked to many of them kubanga kyembadde nsinza okufaako right now kwe kupromotinga music ono yadde sina kye naakoze by the way abantu be bampromotingidde music sinze kuba n'akasente mbadde sikola ki booking ontwala misinde muganda aya yegolesa dre ay omusajja yerabidde nti eno skini aya nsose neŋŋuma man kyovola kati era ndi mukwetereza kubanga abantu bandaze nti stage gye eri bagenda kugimpa obadde ku kya ba promoters nongamba tonnabaako sinaba kufuna ba promoter sinaba kubafuna but nze kyembadde nkyasinga okusaba Katonda waliwo omwami yampadde ennyimba 3 Ras Jaganda yampaddeyo offer ya nyimba 3 wewa Eno Beats era natandise okurecordinga so bwe mala music oyo nsobola saagala kuyimbira abantu kubesiibako nti mbayimbire biri bikadde byokka when I do good music onembongerayo n'omupya kiba kinyongera amaanyi okugamba abantu nti here we come era kinje banyagala okubuuza oyagala kubeera proper ddamu kuba ebivulu oyagala kuyimba just kwewumuza oyagala kusala stress papa sirina sente ate nga sigenda tewali kagenda kuvaayo azimpebuwe ninakozesa nawulira akayimba ka Alien mu nnyimba ze zonna waliwo akayimba akagamba nti okusabiriza mukwano oliko madde ndifiira ku magulu nga wooliya nange nsazeewo okufiira ku magulu nga wooliya bwe nnyimba abantu bajje bampagire bwe nangirira ekivvulu ate nina amabanja mangi mabanja ganzita saagala kwegumya waliwo yagambye emmotoka proper alina amamotoka malungi emmotoka baaziwamba ekitegeera ebimu nabitunda mataka gagenda ekitegeera n'ennyumba yange nagitunda era nenjizannyamu firimu mu kifo ky'okuba firimu start nembeera kibanda nenfiira mu firimu yange ekitegeera kagabo bibaamu so period n'emyaka 7 nga olirakisinze ng'omuyimbi obeera okwatakwata ku gita okwatakwata ku peni n'owandiikawandiika oba obeera bibyo nga okivuddemu nali mpumudde naye nasigala mpandiika lwenfunye ka vibe nga bwensaba Katonda batuwe copyright tulye ku ntuuyo zaffe abantu abali abatujajinga
ovanga ku mulimu gwokola omuntu bwakola soda oba ekyokunywa kyonna company eyo owninga era buli lwe tukinywa efuna ssente naye njagala omanye nti wali abantu eyo nga basala music waffe okuva ku CD waliwo abatunda flash nga ziriko music abantu bafunye ssente baweredde abaana baabwe mu bitone byaffe naye nga ate ffe tetufunye ssente ng'abantu mu mabaala bakubye music waffe abantu bo ne batunda emyenge ne bakuba embaga zaabwe omanyi nti nze ennyimba zange zikankwagaliza ani zinasiima ggwe baziteekamu eyo abantu ne bazikuba bukubi naye ng'omuyimbi tebamuyise oluyimba ne lufulumya omugole naye ng'ate nannyini luyimba takoze eki nga si ye yazze nkubiriza buli ali eyandaba kano ko tokajjaamu mu byo editinga ndi muyimbi wa mikolo mulungi ndi mulungi mu kukwata obudde ndi musajja wa mpisa ndi musajja ataweebuula muntu bw'amanga nkolaganye naye abantu abatamanyi aboogera bye boogera temubawa budde kubanga kikyamazima singa mbadde ndi mubi mwandibadde mwena bye mummanyiiko omuntu yenna nga mukyamu obanga musobya waliwo emitendera mwe bayita okumujajinga oba okumubonereza nga poliisi ya Uganda. I've not been in any of that nti nina gwe nakosa nina empisa embi oba abantu alako mukomera olwa kino na kino Uganda yandibadde ekyekimanyi kitegeeza I'm a responsible citizen with a sound mind ndi sober ekimala ndowooza era nsanze ndi sober simanyi sina bukebera muntu ali ya kugamba waliwo yandabye nga nywa akacupa kanga akabbiya ne bw'obanga ogenze wa Katonda nga omwagala nnyo tosobola obugugu bwonna kubwetikula mulundi gumu nange nina bye nnwana nabyo ng'omuntu bwe mba nali nywa kurete ne nywayo ecupa emu actually this was advised to me by a doctor nangamba don't quit mulundi ki tokita mulundi gumu genda ng'osala kati ndi ku level ya cupa emu which is not bad. Yeah. Okay. Time jatuka ne chupa veo. Era mu bbanga tono era nja kuba nayo. Time ndale tukolokoke. Yes, ngate no bulokole simanchi otegeeza. Ante ngovudde lokumwenge. Nze ndi musajja wa Katonda kuvadda. Okay. Tewali yewo mbeera yonna enzija Katonda. So sinzira wano ogamba okakasa abantu. Yeah. N'aba bakufollowing awo abadde balooza nti properly ku stand ali aina byagatta birala tali bubi biki kuba abadde babyogera nabo ate nga nabo gye bayitwa sola bajja kondowooza omuyimbi omulungi takola stand bwe ndaba ekigenda mu maaso buli omu neebazaawo ine eddoboozi ddungi owandiika bulungi I don't think I can go to that level ya stand singa nafudde waliyo afa n'akola stand radio mugenza omulemerembe bwe yali mu ddwaliro nga bagamba ali mu koma people never believed yali nga ali mu koma till when we yafa ne balangirira nti afudde ne bajja kololo to witness nti yafudde why would people wish okundaba mu coffin bajje bakonfirming nti nafudde ngate wano mbadde njogera mazima gange nti siri fine ukitegede muganda wange siri fine ge mazima. Okay. Yeah, I need a second chance. Okay. I told my God I need a hug. Yes, netaga hago kuve omutonzo wange. Katuno nnyo yogerako ku family. Yo obadde ngoyita mwene embeera, babadde supportive, webali, bakuddukako. Mu bulamu bwange bonna saagala kwogera ku family yange because amidst byonna ebigenda mu maaso, they will always be my family. Okay. That will always be my family. Oba mu bulungi, oba mu bubi, abo be bamanya proper oli ow'omunda. Yeah, that will be always my family. Siji discussing. Okay. Yes, sir. Twalabeko abayimbi waliwo omuwala bamuta Grace Khan alina embeera gy'ayitamu almost erisimira ku yiyo naye ate ye ndowooza drug nyingi kozi buli amwogerako agamba akozesa nnyo ebitamiiza bingi kati nga tebannamujajinga bitamiiza byayogera bye bamwogerako abantu abasinga mu media baagala content ne bakwongerayo actually bo tebaagala atereere kuba bw'atereera ate tebasobola kubaako kye bawandiika tewaba mulimu baba kati kiringanga traffic officer bw'akuyimiriza ng'olina buli kimu tewaba mulimu okitegeera so omulimu gwe gubaawo nga waliwo kyotalina olwo gavumenti eba ekola kubanga bwe bakuba fine ogenda kusasula muve ku kya content tuyambe Grace Khan kubanga simanyi kyayitamu saagala birumiriza simanyi kyayitamu naye bw'aba akozesa drugs ye yavuddeyo n'ayogera nti akozesa drugs bw'aba yayogedde then musooke mumanye lwaki azikozesa tusooke tumuyambe okukya obakaminga tujjewo buli obulumi bw'ayina then tulyoke tudde ku kiddako. Yes sir. So music ompya omulirizi ngadde natadde ennyimba bbiri already
bogenda ku YouTube yange Dr. Proper Music Uganda. Yeah, Dr. Proper Music Uganda. Ku YouTube kwali natadde pin code n'entane oluyimbo lwa Amawina. Just nti kusawa ya lero light eno mkulo na jetaga. Light. Yobo jongezeko katono. Awo. Tusamu katono. Muongerezeko ku light katono. Yeah. Kati basically nti natadde nyemba bbiri already. Kati lwa pin code bachaluwuliriza abantu sinaluteekako focus. Nayenga actually abantu bangambye nti linda muko tuchalya Amawina. Amawina is becoming addictive. Thank you everyone enangatiddeko ku Amawina abakoze challenges. I can't thank you enough. Ngenda mu challenges 14. Sinakeberako nyiza nokuba ziweze. Mukole challenges baganda bange mbebaza abazikoze aba commentings obulungi n'aba commentings obubi kubanga yeah you have your opinion era bwebabanga kubasagala muntu ansudia busudia omuntu oyangambe ensobi zange muwero kamenga nnyo n'abampisa omulambo kiri okay kuba already njogera teri mulambo gwogera it is okay it is well with my heart it is oyina ensonga lwaki nkulabikira ng'omulambo yeah nene ngonyirira osanga bankubye makeup nanti n'omulambo bagukuba makeup naye oleka bulungi mukama mulungi emabega mbadde si bwendi ndiye mu wiiki emu benavuddeyo nenkyejja ku mutima nenkyogera omuntu osobola okudda engulu nga abantu bakuwadde ebigambo ebikuzaamu amaanyi kino ekyokuvaayo wabadde geared up by some your close people oba gwe wakyezudde nogaa naye I was alone in the house. I was so alone. Era nabadde mu breaking it down nayengedde okusaba. Mu kusaba okwo nembanga nsaba usually nsobola okusaba nga ndi mu melody. Mu creating oluyimba nga nsaba at the same time. Kati waliwo oluyimba lwe nabadde njogerako nga lwabadde mu kusaba nenyingira mu melody y'oluyimba ne breaking it down. Nga nina pain muno eyaddala. Bwabadde bulumi bwange bwaddala. Kati waliwo olwotuuka ku bulumi obwaddala nga omuntu gw'osobola obigamba Katonda. Nga bya Katonda nga ne bw'okuba essimu y'omuntu kuba n'ekiro ekyo kyennyini nakuba essimu ewa neighbor wange teyakwata nga ndi bwogwo. Katonda yalina okuba mu gaapu eyo. So do you believe nti bw'oyogera otereera? Untalked words swell in the mind. Gwe kimanyi nti nno nina abayimbi bangi benkiikiridde. Gwe kimanyi ekyo nti nkiikiridde abayimbi bangi eyo mu kino kye nakoze. Ababadde mu mbeera enze gye bali nasanzeeko n'omuvubuka omulala yali wa Born Uganda nze ye nansana raise something like that yali wa Born Ugandans ne mugamba gundi muyimuke tukole ki badan flavor gye bali abana bali balungi bayimuke tukole yogera n'abantu babulira amazima nawe mwennyini munamawulire olina ebikuwangula byogere kugamba abantu bo okimanyi nti omulwadde wa siriimu bw'ayogera n'agamba banne nti nalwala abantu bamuyambako ne bakimanya gundi ono tannalya mmere ng'ate alina mmere eddagala akamere n'okafuna mu budde n'otalwana nampeke ku empty stomach kubanga oba wasirika naye bw'ogamba banne abaneetwa bakwetwa ne bagamba bannange n'ekirwadde kikola ki kyampamba ofuna okuyambibwa nimba oyambibwa kituufu abakusekerera gye bali ne bakustigmatizinga naye n'abakuyamba gye bali nze bwe ndowooza. So mu ekyo n'abayimbi abalala bali eyo nga balina embeera gye bayitamu naye nga bannange mwogere kuba mu kwogera kati nze Pastor Bugembe yampadde kolabo nandi musanzeewo agimpe nandi musanzeewo agimpe wadde olina kusooka kuvayo Eddie Kenzo yampadde kolabo twagimala oluyimba lwa Wiina twaluddamu remix nandi badde mbasangawo kunyambako gye neekwese natuuka n'enswala nga ne bwe babaayo ebyokuyimba bannange gye bali nga sirinnyayo nga mpulira sisaanidde. So abayimbi gye muli bw'oba ng'olina embeera gy'oyitamu bano be baali abantu bali oyimbiramu era ku mawere obategeeze abantu bategeeze ky'oyitamu. Tulabeko abayimbi bano ba Rock Giant bamuzanga ng'ali eyo ali bubi nnyo embeera nga yamukyankananako
David abutayogera ate je mukuyogera mukozesa ate drug kati ne byegatta olina ekintu ekikunyiga ku mutima ate nateekako drug ne byonooneka so muveeyo mogere nga Dr. Prop omwana w'omwavu yali hiti neeyo si yali ekyali hiti bagamba ebimu ku byali mu luyimba olwo emmotoka gye wakoleramu yaliyo gye wakoleramu omwana w'omwavu saalinamu mmotoka mpozi oluyimba lwa Musama w'e Kampala emwana emmotoka yaliyo kati ebyo byonna obiraba ebyemabega ebyo tubiveemu ekitegedde waliwo ababisanyukira waliwo abankomerera ebyo tubiveemu ebyemabega baganda bange bali ku live mbaagala nnyo mwenna Dr. Proper is here to serve so saawa zino tolina management akunoonya ku simu yo nga muntu anoonya ku simu yange 074 266 502 ne bw'oba olina ka support kompa I welcome it video ennemi okukola sinagifuna sente zaayo abantu bansetingidde pesi nnene nnyo ku luyimba lwa amawina bantu baliwadde milestone nene so I'm glad so ono Rasta kudesigninga yani wuyo ababuuzeeko Rasta yogera n'abantu akolera eno ng'ate abantu bamunoonya Rasta gwani agabe n'ennamba ye designinga celebrity amanya n'eddoboozi bamuyita Pelebuki musajja muganda wa Banina muganda wa Banina bamunakyalo era mukola nnyo okuwagira muganda wange Dr. ddala kumuzangulu era mwebala nnyo okwagala ne music wa muganda wange Chris Banina mwebala nnyo nti mukola kyamaanyi nnyo era nsiba dread era nkoze ku baserebu abasinga obungi nga basiba dread enamba yange gye nkozesa 07 52 87 5602 ina neetaaza okonako bukoonyi ne kusinkana n'okusinkanya ne kukolako ng'era bwazze wano nansanga nnyo kuwagira dokita njatumu amaanyi tumuddemu tusitule buto bino bye ndi mukola kutereeza confidence you know kuba wadangamba obuviiri bubi nnyo ne bagamba bannange ne ssente sinazifuna eza saloon naye at least nange nzikiriza mu step gye wateekinze because ndabyeko abayimbi era nja kugenda mu line y'abayimbi because bensinze okulaba ate nga naawe olimu yo line teeka ne example of Clever G naye yalimu eyembera bwetyo naye yetwala yenna kawuka n'asirikira eyo ng'avuddeko okuviirako ddala completely naye zuula n'ayogera kati akuba n'ennyimba n'akola n'ekivulwawo kati nno munnange ebintu bino bizibu abantu omutima omulungi kirungi nze Clever namukyalirako ewuwe era saamujajenga navuga ne ŋŋendayo olaba ku luguudo lwa oyitanga agenda ene walinga Samson Kisekka okwata wakiso n'osalamu eyo ng'ewali ng'agenda ku project ya Kabaka awali Namirembe Villas eyo kyekikubo ekyo kwe yalinga eyo munda eyo era namusangayo mu bulooka ze ne famire ye bulungi n'abaana kali kaseera omulimu lwe weeyawulako ne mu Bible mwekiri osobola okweyawulako ne Yesu yeyawulanga ku bayigirizwa be n'agenda ku nsozi n'asaba webale nnyo kannange kye nakola lwakuba nti kale nalwayo nnyo nasuubiranga nti mu mwezi gumu ngenda kudda ku stage omwezi ne gufuuka omwaka ne noonya ssente ne ŋŋamba eza video kati oba wakafunamu eza video oba eza studio ate ng'abaana baagala fees okitegeera ne bibanga kugatta kuganye n'emyaka musanvu toluddeyo muyimbi tafa kuba ne woba ofudde mu mubiri music yasigalawo kati kyensinga okwagala nti gavumenti etwanguyizeeko copyright yaffe abaana baffe basobole okuba nga tebatulabanga ekizibu famire zaffe omanyi mufiirwa omanyi nti abayimbi bangi bali eyo nga balina erinnya naye nga bwe bafiirwa bwe baba n'embaga bakuwa budget tocontributinga ojja buzi present yo ku presence kuvimbavimbamu awo naye ng'ate towaddeeyo ekyo embeera eyo abali eyo ba-celebrity si bayimbi bokka mukimanyi nti mu famire zaffe ate ffe tusembayo okuwaayo lwa nsonga nti tetuvuddeeyo kwogera mazima gaffe n'osigaza erinnya nze nzikiriza nti erinnya bwe libulako ebikolwa kifuuka ekisiraani kati nze saagala linnya lyange kufuuka kisiraani nti abaana ba gundi naye ng'ate naggwamu n'enzigwerayo ddala bannaye temunkomerera just munsaasire ebyantabukako ndi muntu oli ajja kubuuza kibuuzo era kizenga kibuuzibwa kankibuuze naye kankikubuuze manyi oli ni position okukiddamu nti bwe mubeera nga muli ng'oli ku peak abantu bano bajjamu bujja kasente naye tozza gye bali embeera bwetabukamu n'ojja gye bali ate kati munange ekyenjawulo ekiriwo nze saasabiriza bantu
mu interview zange zonna abantu nabasabye kudda kunziza ku stage ku omulimu ogwange wawuliddeko nga ntege ekibatu awo katoli wanjawulo okitegedde saateze ekibatu awo abasobodde okujja mu inbox abantu bakubya amasimu ne bansabira essaala okitegedde oli na recordinga ku simu nansabira essaala oli n'agamba proper ekyemisana kikubeemu nga mazima sikirina okitegedde nga kati nabaddeko ku studio wa Enobits nga sina bwenvaawo omuntu nanteerako emitwalo 5 ennaku ezo nali ku federation ku lwokubiri nga sirina ssente byaddala naye waliwo omwami nankubira essimu nanteerako akasente mu bino ebyamasimu nga bwe nsomye ennamba yange nemugamba kimanyi abali abagizibira bakyaliyo ate omuntu yali owo takyuka era nengenda nengula ekyemisana bulungi wabweru kuba ekyoku hotel wali nga sikisobola lwokubiri oluwedde omuntu oyo yanteeddeko emitwalo 5 nengenda nengula ekyemisana nemmanya ne ka transport akanzizaayo ewaka nenazze nga nina kukkiriza kuba nabadde nze kwewandiisa ku federation nakasente ke nabaddemu nenkewandiisaamu mu bino ebyaffe ebya federation nensigala nga sirina but people must learn to appreciate omuntu avuddeyo n'ayogera mazima kyakitiibwa okukomerera tekyetaagisa omuntu ng'olina kubeera kumubeerera mububeerezi sina muyimbi yekka ne mu famire zaffe waliyo abantu kati olaba ku mukutu wano ndi ku live naawe ogenda kubipostinga waliyo omuntu nga kyenneeta ali mu kukola mbaga ng'asobola okugamba proper kamuteeke ku mbaga yange emiliyoni 2 nzimuwe abanga seeko singa mbasoogedde yalitegedde obwetaavu okitegeera so nze nasoose nempulira ng'akoze omusango era okugenda ku kyemisana ewaka enzo wankaluubirira anti byali biri fresh nga naakamala okweyabya ebyokusiibulukuka nga ndaba sijaawo ndaba balaba omusajja omukulu anti kyeŋŋamba naye anti Eddie ayita abantu ab'enjawulo ati nga ndabanga okukaaba kwange okwanswazizza proper ku maali ye yagenda is any hope atandika okusasula ze oba ebyo kati bygone omwami ow'ennyumba mukulu Kigundu saagala nnyo mwogerako linnya lye ali Sweden yagula eyo ennyumba yankubiddeko n'abaako kya discussingamuko nange nangamba proper ebitrendinze nnyo buli wamu kuba neeri waliyo banna abamumanyi bayogeddeko naye ndowooza ng'omumanyi of course amawulire gatambudde nambuuza osobola bw'oweebwa omukisa oguddamu oggula awantu w'osobola ne mugamba sobola kusuubiza saawa eno naye nsanyukidde ekirowoozo ky'okoze ekirowoozo ky'olese nkisanyukidde that was yesterday ekiro yankubidde kiro ddala nangamba omukisa bwe guba nambuuza bwe nkuwa omukisa oguddamu oggula awantu okisobola ne mugamba bekineetaaga essaawa eno kukkiriza nti nsobola okukikola lwa nsonga nti oba ompadde omukisa naye neetaaga abawagizi bange bayimirire nange kubanga era kati sirina ge mazima kuba nekisente gye naziteeka era zaafa ebbaala nagigalawo dda actually ebbaala banneefuulira bwefuulizi bannanga awo erukulina ŋŋanda awo ekkonga awo olaba omuntu okugwa abantu waliwo bye tutayogera mu bizinensi nze natunda ttaka lyange okuzimba ebbaala bemala ogizimbawo bannange nga tenkuze nabo ne banneefuulira bannayuganda ekyo kibali tebakimanyi nti ebimu ku byankuba ekigwo actually awo wendekerera awo n'okuyimba nali ntunze ettaka part of ettaka eririranye ewange ewaka wenabalaze natundako ekitundu nenzimba ebbaala bannange ebbaala bwemala opposite n'omuzikiti gw'ekkonga awo bwemala ogizimba ne banneefuulira ne bangobawo bubi nnyo naye nga ssente zange zafiirawo waguza omwami wa Dalenazi oba Dalenazi yaguza wa Dalenazi mwami oyo yanguza Kiwalabi yeyanguzaawo wali so myaka gyadda 2010 so abantu bannaffe ne bakuba ekikono mu mbeera eyo bibaamu sina gwe njagala kusalira musango kuba ensi si kyeyagala so abantu bakusaba ekivvulu obalowoozaako bansabye simanyi banne munsabe ekivvulu kubanga mpulidde akusabye eki legends of what retired simanyi golden old is gold abantu munange kibye ebimu kubinzizizaamu amaanyi nti already people are asking for the show baagala show naye njagala kusooka kumaliriza nnyimba ziri mu studio then nfune ne promoter omulungi agenda okubanga ankwasaganya mu ekyo kyekigenda okunsanyusa kyokka
in my life okudde engulu tuwe makapera ko nyimbe ezempya watadde zenatadde nti kakamukagamba nti mpakanye n'eddoboozi liryeri ngambye nti nsime mutima gwa kikuuzi namabwe nnafuya atemmeme taata nebuuliridde ebirabo byensitudde it's my Thanksgiving onjagadde weebale Yesu nga nkuyise taata empeera y'obujeemu genkubye najanira gwe lugabo nyambe agunsinza gunsanyiwe cause I'm a winner, oh, I'm a winner. We are winners. Fena tuli bawanguzi n'okusingawo. Yaman. Kyokka nno nanyini nju eno saamusabye nga nkoleramu interview. Naye gyali mu kisenge mwami awummudde. Naye ndi wano mulasanira kasita mukoddomi wange tewali mutawaana. Yeah. Okay, what is your last word to the public, to your fans, to whatever amanyi Dr. Proper Chechi? Mbasaba kunnyonyoogera mwenna abali eyo munnyonyoogere buli mbeera yonna gyo esobola okundeeta akaseko ku ttama. Mbasaba kunnyonyoogera mumpe hug again. Just give me a hug one time, I'm gonna be there. Kyenzikiriza nti omutima gwange mugumu nnyo nti ngenda kubayimbira nnyo paka ku platform nga nyimba na Babana Boy. Nakibasuubiza. Okuyimba ko kyasobola. Nakibasuubiza paka nga nyimbye ne Babana Boy. Nakibasuubiza. Yeah. Kozo omuntu waawummulamu ayinza okudda nga takyabigatta. Nze ndi music writer. Sigenda nze ndi music writer. Era ngena tandikira n'okuwandikira ku bayimbi bannange abalala. Ezema begagwa zawandikira. Tewali luyimba lwengula. Ate okuwandikira ku balala wali mbadde sibawandikirangako but abaana bange bantuuza nnyo kibaluma nnyo. Banga daddy you're so good in writing. Why don't you do it as a job? Ne amidst wembadde mbonaabonera bwonna wembonaabonedde. All they were telling me was daddy wandiika ennyimba oguze abayimbi. Kubanga okimanyi nnyo okuwandika okumanyi. So maybe I was a bit selfish before. Maybe nali sinakiwulira. Yeah, but ngenda kutandika. Okay. It is part of my business now. So should we say Dr. Proper is back now? Dr. Proper is back, fully packaged. Mbasaba kunsonyiwa kubanga nalaga jalire ekitone Katonda kye yampa. Nakiraga jalire. Never funny be yanteerawo Katonda. Yeah, so this time round I'm not gonna put the gun down. Ngenda kulwana paka last. Okay. Yeah man. Ogenda kufiira ku magulu nga afiira ku magulu nga boli ya Chimenke Fangon family mwebale kunjagala. Abaana ba big talent boss webale kunyaniriza again. Waliyo mwanyi naffe muyimbi bannaye by the way bamuyita Nakis abeera nnyo ku federation tali bulungi mu mbeera ye y'obulamu atawaana n'ekirwadde naye mumuteeke musaala muyimbi munnaffe oyo bamuyita Nakis abamumanyi abadde tebamanyi nti gyali eyo naye tali fine. Okay. Kuba nawuliddeko ng'ayagala yaŋŋambye bayinza ogenda ne cooperation India. Okay. So he's not doing good. Okay. Naye nga naye abadde anzizaamu nnyo amaanyi. Yeah. Alright, abantu si kirungi kujajinga naddala omuntu nga tomutuuseeko nga tomulabye. Dr. Proper nze ng'omuntu mutuuseeko abadde ndaba full figure nga awoninga alien skin. Lwaki walese Dr. Proper ku Fangoni kibi nze Fangoni jjajja ololo so full figure n'ebintu byolina okusooka okumanya ng'omuntu. Lwaki omwogeddeko kubanga baatugamba ebitalina makulu tetubiwa makulu. Tekirina nnyo makulu naye bakibadde kiyita mu maaso gange teba olina okisamba. Kati nze bw'ompita omulambo olumya abantu bange nakulumya nze but namaze ne neebuuza ddala ndi mulambo. Of course tobeera era bakulaba ng'otambula kiba kiprovinga ye wrong nti gwe yayita omulamba ataata. It is well nze mutima gwange tegutereka bukyayi. Okay. Kyo nakivaako dda. Okay, tuyanzege Dr. Proper atukwagaliza bisima byerere kokomyewo mu system. Katusabe abantu bo bajja kwembulesinga naye katusabe n'abayimbi banno nabo lemeteekawo mbeera. Abayimbi bane temuteekawo mbeera ono kyali wammwe. Kyali wammwe wanga aze gy'oli oba ayiseeko ku studio oba ayiseeko omanyi abayimbi abo bamanyi okugende yakomyewo ojo okujja n'akugaa wayi jangu tugende nedda batya ngoma abamu just batiitizi bamanyi akasajja kalina peeni ako batya peeni n'omumwa eddoboozi performance everything but nabo bantu balina okutya bantu naye tebannakindaga
anti abo babeera banzikiza saagala kukiconcludinga bwentyo kuba tebanakyendaga kuba be bantu bateera ezoboogera kati era ngenda kubayitamu bonna abankole abayimbi bambeereddewo bayimbi bakoze challenge tonna balaba abalabye aganaga yoyo anyo ne yayimbye enkudi Lili Pazo yakoze challenge mwe bali abayimbi bangi bambeereddewo bannenge Ebony family Ebony's bana waliwo no Dr. Semagonja Evelyn Namulondo ne banne bambi they showed me love nakati gundi yakoze akalala Ugandani Semagonja yakoze akalala nga Gordon yankoledde challenge irabye kumacha nga ndi ku performance yange ya ku federation akadi wetinze mbasaba kundi wetinga mwe namwe abana bana bayimbi apaba osanze mu system ka speed tekagena baka amanyi sika amanyi I'm not competing with anyone yes naye kali kugamba bwe bali mbombonze speed yabwe speed yabwe ne I don't feel it onoso coping up nembere etambula papa nazze n'oluyimba lumu abantu ne balulya ne balwagala nange nabadde simanje kiddako abantu be basetinze pace ngenda kireka kati bantegekedde akabaga akokunjozaayo za ku Viki wali ekireka omukulu Saka yantegekedde boka akabaga abantu bagenda kujja basasule mbayimbire I need such positive vibe yes I'm not here to compete kale sigena sukawo wano munzikirize malirize wano Dr. Proper yoyo mumulayive abali ku live abaje baddeko abajireko mbaga YouTube channel bagita bate Dr. Proper YouTube Dr. Proper Music Uganda yes so music jali ompya music ompya jali tugenda nchatereza abali bamukozesa mu buchamu yenna jali ngenda mu copywritinga yenna jali then mugatte ku mikutu jange kubaluli ebintu bibadde tetubimanya abagezigezi batujjako music by the way na kino kanchiseewo the reason lwaki Proper mwavu nina bisamanya bwe bikola bogenda ku YouTube music ena abantu ge bagenda ku channel sizange sizange ninga akasente bakafuna bobe bafuna sente zange kituufu waliwo n'omuyimbi yavuddeyo n'agamba Proper malimba mugagga naye muyimbi gwe mwansasulanga bubenga mumpe emitwalo 3 kwena mu bandi yammwe namwe mukimanye era akakodyo kalinze neme kugaggawala neme kuyimba naye kiryoka enze sitereka bukyayi toyazege ye Dr. Proper nga ye business katonda gyemuteeka mu mutwe kuyimba ate tajja kuyimbira baana be na mukyala we waka wabula ayimbira mmwe kakati mwe bayimbira namwe mubeereewo ku lulwe ekintu kisobola okuba nga ateera kitambula bless neyanza webale kunchaza sebo okay kale mwebale nnyo mwebale ddala mpozi kamba jukize ku Dr. Richard Senjobe Dr. Richard Senjobe wa Beef Organic agamba nti mugendeeyo abalina okusomozebwa okwenjawulo asobola okuba nga abajjanjaba abakyala simanyi namuzi UTI prostate cancer ulcers ebyo bakugana okulya amatooke bakugana ennyama ogenda ku mukolo ogenda n'omwogo mu nsawo ogenda ne katunkuma entonga ebyo jagenda wali Mengo wa Dr. Richard Senjobe asobola okuba nga ati akujjanjaba abagagga banno abagagga bo bwe mwayimbiranga mwabanga n'agagga bwe bali wabakonyeko ku busimu bakyaliwo abantu kati ndabika bonna bagenda kumawo I've not confirmed that abantu banankubira nnyo nenga jababa waliyo omwami bambi yampadde nawo okusula Javrin Hotel omwami wa Javrin Hotel awo ku Kyannabweru awo yaŋŋambye Proper jangu obeere wano vaayo eyo gy'osula wala nnyo jangu ove wano awo Nabweru awo nansana awo Javrin Hotel era omwami I salute kuba mbadde simumanyi yankubidde bukubizi mbine ebigenda mu maaso n'aŋŋamba Proper jangu obeere wano make this your home bw'oba oyagala kuva wano ng'ogenda kuyimba do it so omuntu okwata hotel room ye n'agikuwa kyakitiibwa kyamaanyi okay tweyanze game kama abankuumire mu subscribing mu liking mu commenting mukole buli kimu kyemwagala obuyimba mu bukole mu duet mu bukole mu challenge mu bukole mu buli kimu naye asobola okuddamu okupikinga kuba amaanyi ge gali mu mmwe however nti yayina naye era tasobola nga mutimu kibadde so mubeereewo mumubeereremu naye asobola okudda engulu kale neyanza sebo neyanza okunkyaza may God bless you kale